Ebyalo ebikoseddwa kuliko Bikemba A, Bukemba B, Kitakyusa, Wattuba, Njeru A, Njeru B n'ebirala. Era ng'eno ennyumba zeerindigudde ku ddimwa n'emmere okuli amatooke, muwogo, obutunda, ebijanjalo n'ebirala byonna ne byonoonebwa bya nsuso. Kyalo nze nnyumba zonna abantu kati ono omwana abaana babadde mu nju enkuba bwe yazze egize ettaka oba jjajjaawe yabadde nga ku bbali sinza na kumanya naye ng'abaana ebintu byabasaanikidde mu bulangiti zaabwe ne bibakuba abamu bagambye nti bafudde kiziiro naye nga bulooka bulooka teyinza kukuba n'oba nti osigadde oli mulamu obutuufu kizibu nnyo. Abaana abafudde kuliko George Mayumba ow'emyaka 8 n'Endagire Kisache ow'emyaka 9 nga babadde bayizi ku ssomero lya Njeru Primary School nga bana amataffaali ge gabakubye ne gabatta mu nnyumba ya jjajjaabwe Pauline Nanfuka mwe babadde beekukumye. Babiri kunenfiirwa n'ebisolo byange kale bibadde bisulomo. Mu nnaku ennyingi mukadde Nanfuka alombozza engeri bazzukulu be gye bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kibuyaga yazze n'akunda naye nagenza okuwulira ng'enju yonna etikkuse ffenna tusigadde mu bbanga nange gyenja byankubye amagulu gano gonna namuno mukifu. Naye engeri gye yabadde enzikiza nga sirina we ntandikira kuyamba baana ng'enzikiza mpitirivu ate eggulu limyansa libwatuka. Nenzirukako wali ewa muliraanwa ajja nnyambeko teyazze nengendako ewa muliraanwa omulala tugenze okujja bannyambeko abaana tusanze bamaze okufa. Namukadde ono wakati mu Miranga alaajanidde gavumenti n'abazira kisa okumudduukirira bamuzimbireyo akayumba waakiri akatono bamuyambe ne ku bisolo bye ebifudde. Nziruukirire nasigadde wabi bazzukulu babiri bafudde ate sirina wensigadde nafune wenaabeera banzimbireyo akayumba n'okuzaawo ebintu byange. Kino kisitudde abakulembeze okuli omubaka omukyalo owampigi Teddy Namboze, Martin Sejjemba, ssentebe wa disitulikiti ssaako ne ssentebe w'eggombolola Godfrey Nalima ne bassentebe b'ebyalo okulambula abantu abakoseddwa mu njege eno. Bano basabye gavumenti ng'eyita mu kitongole ky'ebibamba n'ebigwa tebiraze ku mulundi guno okusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi bayamba abatuuze bano kubanga bayisiddwa bubi nnyo kale nga beetaaga okudduukirirwa n'emmere, amabaati n'ebirala ebyeyambisibwa mu kuzimba. Kuba okufiirwa omwana, okufiirwa abantu, tugaseeko ebisolo, tugaseeko amayumba agasaaniddewo ddala, tugaseeko n'emmere ebadde etuuse okubanga etuvuddeko ng'omukulembeze kinneeraliikiriza nnyo. Twetaaga kutuyambako, priorities zaffe zeetaaga okukyuka mu masomero mu financial yeeno gabambuse mangi, kyaki zigudde, amasinzizo gagudde, ennyumba z'abantu zonna zigudde, tetusobola. Tusaba bazira kisa mutuyambeko. N'essomero lya sekendule likubiddwa abaana mu kutya okungi ne bafunamu enjala abaana 3 bali ku ddwaliro ekitakyusa. Ng'oggyeko ebyokulya bano tebakyayina we beegeka luba kale nga basaanayo obuweema obusobola okugira nga buba budamya. Tusaba gavumenti okutuyamba mu bwangu kuba tuli mu kaseera kazibu, abaana bagenda kukola bigezo naye tebalina ne bagenda kubeera nga bakola ebigezo. Abakulembeze bano basabye abatuuze nga bakulembeddwamu bassentebe baabwe okuwandiika abatuuze abakoseddwa basobole okukola alipoota ennungamu kwe babeera basinziira okuyambibwa. Ku kitundu mu ggombolola y'ekitundu n'akategeerako abantu abakoseddwa abafunye obuvune bali abantu nga 35, waliwo abafudde abantu 2, amayumba galinga mu 8 genaakalabako okulambulako obulambuzi ennimiro tosobola na kuzibala. Wano nno we basabidde abatuuze okwettanira okusimba emiti egisobola okukwata kibuyaga. N'olaba atema omuti
nolaba atankalanya obutonde bw'ensi gwe nawe n'ogamba aye ebyo tebinkwata tugenda kusimba emiti enkya buli muntu ogenda kuvaawo n'emiti ogenda osimbe tusobole okuba nga twetangira. Abatuuze nabo bwe batyo beekubidde enduulu eri gavumenti n'abazira kisa bonna okubadduukirira n'ebyokulya n'ebyokusula kubanga bali mu mbeera ya kusoberwa nga n'abasinga bali mu malwaliro. Nakasigadde nga kalamu abasigadde nga balamu balina biwundu abatategeera mu bitanda abawunza abagubiddwa ebifunfugu batakyasobola kwogera be bangi. Enkuba eyitidde naye tukubira gavumenti omulanga kino tetukirabangako twagala buyambi batuyambe naye embeera terabikangako eno mu kitundu tetumanyi bwe tugenda kutandikira abantu baffe. Emmere yonna enoonese, embuzi zifudde, ennyumba zigudde, tetulina ente zaffe 2 zifudde, enguba ennyana, tetulina buyambi bwonna n'okusula tetuyina. Ekiro nga mulimu omuzira amabaati ne gavaako twabadde tugenda kusoma amabaati ne gavaako amasannyalaze ne gagenda ebitooke ne bigwa. Nga ssaawa 11 nga tugenda mu winta kuba netandika otonnya bannaffe abamu ne bagenda ffe ne tusigalayo okulwako bye tumaliriza then enkuba nejja olimu omuzira mungi ebintu netandika obbuka mu bbanga engoye engatto biki tusalawo tudduke netudduka naye nga tetusobola abamu ne tulemererwa mu kkubo abazze ne bataasa ne batunonako tugenda ne Poliisi ezze n'ejjawo emirambo n'egitwala mu ddwaliro eggombe okwongera okwekebejjebwa wakati mu kuwakanyizibwa abatuuze era wano poliisi esanze akaseera akazibu ng'abatuuze bagamba nti abaana bano ennyumba ye yabakubye kati bagenda kunoonyereza ki. Tuli mu nnaku enzibu buli kimu tusigadde mu nnaku tulina na budduukirizi bonna ababaka ba palamenti abantu bano Kabuye Israel, BTM TV Community Report.